Suzan Makula gakaba gakomba anti wenjogera Pastor Bujingo yamuziza kodo omukyalo omulala mbina masawo Cleve J naye talubuzeemu aliyani skini maziga meerere nenga mugamba mutya mwasuze mutya kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasa video eno mugimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suzan News nti mukwano subscribinga era ngene mu notification bell oleme kusubanga byonna byemba nteekayo munnange mukomu bitayagala bamubbe kavidi ntalo olulala oluli ewa Bujingo lwa bakyala Bujingo ye yababuulirirawo dda amazima ye tali abisiyaga ye abakyala tabayitako ekyo kyeyayogera ate n'embaata ze nezikuba engalo kati waliyo olutalo lw'abakyala olutalo lw'omukyala waliwo omwana omuwala erinnya lye bamuyita Evans naye nga muwala omuwala oyo okusinziira ku nkayana eziriyo naye ayambala biwanvu nga bw'olaba Makula era oyo omuwala ye administrator ow'ekifo ekyo kati oyo omuwala naye muka Bujingo ye yagobye omuwala gwe bayita Bitresi ku bwa administrator mu kifo ekyo ate nga Bitresi ye yatunda neki yatunda n'emmotoka ye nga bajja okugula awo ku Kananirandi nga bava ku Bati Valley kati ono lwayingirawo yali asula mu bitundu bya Mbuya kitintala around there era Bujingo yamuzimbira ne bane Bujingo alina abakazi gwakotako gwazimbira wabula mwe n'abayita kati Pentagon twagivuddeko kati tuli kuza satellite banaye mpoma eriemu mu Uganda mpoma nze njirina Bujingo yategedde bwana abasabeza church azibasabye nnyo kati za satellite sura Gomunanga gomunkubo kikakasa nti ddala Pastor Bujingo alina omukyala era nga wenjogera ssaawa zino Suzan Makula akifuuwa akiza munda naye ndowooza naye tibijja muluma kuba naye jjukira alina yalimisa munne bannaaki bye biri mu sayidi ezeeyo nga bwe bagamba nti namonswa alya ku nswazi era nga ye Pastor Bujingo teetaaga kugenda wabbali mbu anoonye omukyala akole ki ebyo byennyini ebiweereza ng'afuna ate n'asobola okuba nga yeewanguliramu ekijuujulu bannange ye Cleve J yatukakasizza kituufu oluyimba lwe yayimba nti eddogo lyafuluka ly'amazima lyafulukira ddala kankuteerako ka vidiyo olaba ati ebyabadde erugugo bannange essanyu jjereere kwegamba Mukama kituufu kye bagamba nti ayimusa abanaku n'abajja mu ttaka mu lubungu n'abatuuza wamu n'abalangira bannange abantu bano balaba bwe nasaba Yesu okumpa ekivulu wano we yategese era bajjo yabadde addukanya buli kiseera eno ekyali session emu mubawe ayogereko gye muli kale nze kyogerako eri mikwano gyange bano mutabani wange mugiyita vibe ye munange taata wa Cleve J essanyu erimbaddeko lyamwoki wagonja aliyani skini ye munange ebivaayo ku sayidi ye bikabiza ddala amaziga tamala emirundi junior muyina mu maaso wano alina byamugamba katubirabe tweyongere nabera mu bintu by'ekisiru balinga kino kyaliyeni skini nakyo kyantamaatamadde ekyo ekivubuka ate gwaliyeni skini ogenda kugwa ggwe sinika ebyo ebinno gwe gira okyagayeeze enkwakyo oba olowooza ffenna tuli amayirungi tekiina mpisa kati Spice Dana mwali muhalasinga waki ku Galaxy gwe Spice gwe Alien kyefuula ekitegeera Alien skini tulina kyotegeera ku music wadde okuwandiika erinnya Federation in full oli ku sepasa y'abantu kuba palaso yakuba ebyo ebimu ate kivubuka gwe ogenda kugwa nenze ninza ogwe ojja kumpulira
Sinayagala kuvuma alien. You have started your downfall. The curve is going down. Kankulinde mu August. Lwakuba oguze wosula. Common sense yo muyina. Nichidoko nechegaya. But that boy irritates me. Alien skin, you irritate me. But it's irritating muluzungu. Like I don't like you. Nsisagala character yache yo. Nichikula kule bintu to. You guys, there's a person who can irritate you. Neze alien yantama. Luampisa zacho, chiganyo kudivu. Umuntu obira ko wa map coming. No ga kati now I'm a brand. Nze chantama. Neka nchirinde chigwe. Chimanyira. Nzala mawulire sibagala ani akwagala. Kasita banyini industry bakomyewo bashiba. Tuchakwogera kalien. Nkulayira tojja tuka mu August gwe. Chimanyira ba promoter, chimanyira ba mawulire. Kiyoza kye koleri. Abanyali ni ayogera nyaazya. Nebye bimba byache bye byekisirusiru. Ebitasola na kusuka wadde Kenya. Yena misi ya denya. Nyanya. Chechabuka kabangale. Kata. Nyanya. Ezaka meza. Chituka kustage chogera bwogezi. Ezaka meza nazenzi budget nze. Era nazenzi budget nze. Abana Uganda kubulwa byakola. Is that those are songs really? Natuka kusichogera bwogezi. Aliyeni agambye uncle tumbavu. And they expect me, a man like me went to school to come and say, hey, this is a song, idiots. Just abasiru beyongedde mu ggwanga lino. Aliyeni agambye uncle, idiots. Nze temujja kutusibako bintu bya kisiru wano. Bob Wine yagenze bweru nalonchinga documentary ye principle. Kati Calvin Kanja muvuma wachi. Kwambu yayogera amazima. Bob Wine of course agenda funa sete pitirivu mu documentary ba foot soldier bali makomera. Kati Calvin Kanja muvuma wachi. Tagenda funa sete ba foot soldier tebali makomera. Police pone mu Ferrari au yatufera feradda nga bwagenda okujjako mu 7. President 7 yabadde ne mutabani we Jeno Muhozi bali Russia babo bali Serbia. Ono principal eno azunga buzunzi na yali magere mu bigere. A principal mbadde saa kuyisa mu gali kankuleke principal nakuvuma ddaye nakuvumemeka. Principal tochankubira. Pozi nakubulokinga. Nzo Bobo na mubulokinga talina byangamba nawe. Yatufe kati Bobo ni mbubiri abiri mukago ogenda kudda. Era otufere kati Bobo ni kuduno ogenda tulimba ki. Watugamba tufune endaga muntu. President 7 kwali. Kati principal ogenda tulimba ki byonna abitulimba dda. Oli mu America okola sente, oli mukola film, okola documentary. Principal ne mufere. Ali magere mu bigere yebashe. Mbali mu kujjako mu 7. Twale eri obuyaye. Emotoka eteta masasi wajijja wa Bob Wine. Tebaji kuwa President 7 ku URA eti yakusonyiwa omusolo. Ko ngate wagana principal. President 7 we yakusonyiwa omusolo ngate wagana. Kati afuka mubiye. Bob Wine President 7 we yakusonyiwa omusolo gwa bukadde bisatu. Kati awo yali mulungi tewagana. Kati mubiye ngoma zo gwe Bob Wine temujja kutusiriwaza. Twabagambe eno generation y'abagezi. Bino babesi je babaddewo nga batugimbalimba emyaka 2. Ngefudise eri kuseteza mu 7 area. Bob Wine toyina muntu gogenda siriwaza mu 2026. Ensi yonna ekimanyi President 7 agenda vuganya mutabani we.
kati ogenda tulimba ki principle mbo Museveni tajja kulayira teyalayira President Museveni notugamba mbo ogenda kulopa General Museveni mu UN byakomawa ne mutugamba eryato gwe Bob Wine tujjeeko obuyaye bwo tujjeeko obuyaye muze wano mutisa abaana b'abantu mwe muli eyo mukola mafirimu mwetunda ensi yonna mu Uganda simanye ebulidinga oti ate nodda nze Bob Wine nze nali nkuwagira principle netegera nti oli mufere kabisa nawe onoonya sente baganda bonna bagaggawadde nga toddanga ku street principle ndagano size ezaggaana okudda ku street